Weewaawo magulu ga nkuba gajja na muyaga bassebo ne banyabo omunyumya atalojja birooto ate ne luno lubaze bagamba olw'omukyalo terukalira n'olwaleero luno lubaze bassebo ne banyabo mujjukira nti nno endwadde ennene tewonera lunaku lumu gwate embogo bagikuba effumu limu lyokka bweriti n'eryoka ebivaako bw'olabanga entalaganda zeeseeseetulira okuva mu nkusifu ng'omanya nazo zinaagegena oba okwolekera engugo zitandike okuguga kale musisibo sajofule Munnabusiro saagala kufuuka kalya buguga oba kalya bugalulanga olubuto lw'omusamize bannange kubanga mbawolwa nsonga za lulimi Luganda na nnono ate ntuuse okubaako n'ebirala by'ennyongera okulungamya n'okulambulula ebyo ebikutte entimba n'emigadde omanyi nabamanyanga yakumanyanga bwavaawo ekkubo liziba kakati twaliranagana ngeri ya kyamaganda n'eddegeya era byenkanyenkanye buzu n'empumu oba byenkanyenkanye nga ow'ebbango ayimbula ennyana ndine muganda wange Franka ku kamera kamera lumamyo zateekeddwayo dda ate omusomesa okubaako n'ebyasomesa naye ng'ekitabo olulasange kya mitwalo 10 nabagamba buli lutambi lwe tukola nja kubajjukiza mugule ekitabo olulasange kya mitwalo 10 mugule n'ekino bakiyita effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3 nakyo mukyegulire effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3 mugule ekitabo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi kya mitwalo 3 ate mugule n'ekitabo bassekabaka b'ensimu wawa nakyo kya mitwalo 3 mu Frank Media mukulu Franka akwata ekifaananyi ntegeeza vidiyo nno ekifaananyi print muzigo oba olina mukolo kwanjula mbaga birthday oba kukyala kyonna akukwatira ekifaananyi ekirungi vidiyo nebeera nga wamma etunguutana ng'amasiira amalonde oba nga eteŋŋeenya wamma nga eyakayakana naawe n'osigala nga onyeenya omutwe okufaananako mutuula ku bujja linnyiddwako omukangwa ebintu biba bikutambulira bulungi nnyo oba nga weetaaga kukwatira mukolo yita ku 078599 ekifaananyi kiba kirungi nnyo kiba kinyirivu ddala namba gye nkuwadde ya WhatsApp ate tulabe engeri gye tutambuza ensonga ne baganda baffe ba Walusimbi Impact Fire Service babategeeza bazikiza omuliro balwanyisa omuliro balina enkola zonna ezikuyamba okwetangira n'okwerinda omuliro balina akuuma akasensinga ne kamanya nti omuliro gunaakwata kakati gwe n'otaasaako by'otaasa bwe kakulabula n'osigala ng'otudde kyaziyazinga oli gwe bagamba omugumba kyatula ku mbaga z'abanne gw'omanya naye nga bakakuwa kabaawo kale balina bulangiti gye weebikka n'ofuluma n'oyita mu muliro nga gwaka guteta nabbambulawo omuliro n'ofuluma ne bagamba oba yafulumya atya bakeera nkya nga bakulaba ng'ekizimbe kyaweddewo naye nga tebamanyi kiki ekyakutaasizza Bawalusimbi Impact Fire Service bali awo ku Gayaza Road oba oluguudo oludde Gayaza mabega wa Kamwensi shopping mall ku Kidde Ttula kakati nno ne bannaffe ba Ngabi Beddings nabo bapya batweyonzeeko Ngabi Beddings mukulu Yasini Mulindwa agamba nti balina emifalisa emirungi egya buli kika egya buli kala balina amasuuka balina kateni balina pilo balina duve balina ebyawaka byonna bino butandaalo bwa mu nnyumba baafu paasi zino ezigolola obublenda obuuma obukuba ebibala okola juice omulungi ekyuma ekifumba omuceere beekwate Ngabi Beddings bali awo enankulabye awo opposite New Life Bar kale no ngawe nkutegeezezza ensonga eyo gwayagala okumanya ebisingawo kwabo bonna benjogeddeko ntuukirira nze Munnabusiro ndi ku 0784599343 oba teekayo mu comment section tujja kujja tukuyambe byonna tubikutuuseeko olwaleero ngenda kusomesa ku kino oli yabuuzizza enjogera egamba nti okujja nga gundi bamututte nga Nnabbugi si Mufungize abamu tebaawula bintu bino nno naye tulina Nnabbugi ne Nnabbugi kiba kika kya mutula kwa yabadde abuuza Nnabbugi ayogerwako yaani kati kambasomese kubanga mwafuna mu Nnabusiro mwafuna ekkula kale nina okulambulula ebintu bino bwebanga eyemazinga tennaba kubengeya ntegeeza nga nkyakuba olubugabuga obanga entalya ntawongwa zikyankubira enkyakaali ziyite entakoona ku nkoko nsiru ntegeeze nkuyege bwe ziba nga zikyangiginaliza ebyensuti byazo nja kusomesa kale okutwala omuntu nga Nnabbugi si Mufungize ekisoko kitegeeza kumutwala
mangu n'atasobola na kweteekateeka n'omutwala mangu kakati kijja kitya kankuwa ennono yakyo. Tulina ekika ky'omutuba baguyita Nnabbugi, abamu baguyita Nnabbugi, abamu baguyita Nnabbugi. Naye Nnabbugi omutuba guno olubugo oluva ku mutuba gwe bayita Nnabbugi gwe tuyita Nnabbugi. Kale okutwala omuntu nga Nnabbugi simufungize kitegeeza nti oba omututte mangu olw'ensonga nti olubugo olwo olukomagibwa ku mutuba guno gwe bayita Nnabbugi lukaluba lukakanyavu nnyo nti omuntu baba bamututte mangu ayinza n'obutafuna kadde kalutereeza ku mubiri. Abamulaba be bamwekanga ne bamugamba waayi nga wazze nga Nnabbugi tomufungizaako kubanga lukakanyavu luba lwefunyiza. Kale kitegeeza kutwala muntu mangu nga teyeeteeseteese nnyo oba n'atafuna na budde bweteekateeka, kye bayita okutwala omuntu nga Nnabbugi simufungize. Kankomekaawo agala okumanya ebisingawo sooka oyite ku 0784599 oba teekako akasalaba 256 7859393 +256 781 599 343. Wokebera mu scroll akakatambula ojja kulaba nga ennamba y'essimu eteekebwayo n'obupande bwaffe obwo obutambula obupompinga obwo obutambula bwongera okubawa ebisingawo ku bano benzizenga nnanga bannaffe. Mubeekwata engeri ya nkolo nakambe babakolera ebintu ebirungi, mufune ebintu ebirungi. Ekitabo Olulasange nakibagambye nga ntandika ne bwe sikiddamu mitwalo 10 Olulasange Bassekabaka b'ensi mwaba mitwalo 3, olulimi Oluganda n'ebigunjirwa ku mulembe Omuteyi mitwalo 3, effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 mitwalo 3. Ekitabo ekirala kyenkolako bakiyita enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Naye kino ekitabo sigenda kukiwandiika nzekka, gwe wenyini andaba gwe ntandika naawe mugenda okunkwatirako okufulumya ekitabo kino. Neetaaga obukadde obuwera ddala 6 kuba kitabo kinene, ate nfulumye ekitabo ekyo. Neetaaga obukadde obuwera ddala 6 nfulumye ekitabo ekyo. Kati abalina kampuni aba abantu sekinnoomu amasomero mujje mulangire mu kitabo kino, funawo akafo olangire mu kitabo kino. N'abantu sekinnoomu amannya gammwe gagenda kuteekebwa mu kitabo kino nga abazira abakoleredde olulimi, kubanga mujja kuba musonze ensimbi ez'okufulumya ekitabo ekyo. Kale sijja kwogera kuno nakuli bannange bagamba nti agenda emisana agaanirwa tikamunye enkoko azirya kiro. Nedda, sijja kwogera kuno nakuli nga mukono gwa musasi oba okufuuka kiri kye bagamba ekigwa mu muliro nga embaala. Kubanga obutalaba n'obuterowooza bwe busuula akawojjolo ku ttaala. Mubeere bulungi, awangaale omwana wa Nabijjano.